NUP nayo yamaze, UPC n'ebibiina ebirala n'abantu ssekinnoomu. Pozifu wano ku Lwabukedde famire amawulire ag'ennaku tulina mukozi munnaffe Ponsiano Nsimbi yafiiriddwa maama Gertrude Mubiru Nakanjakko. Tugenda kumuziika enkya ku Sande e Naggalama Kiweebwa. N'olwekyo abafamire ya mwami Mubiru, baganda bo bonna, mwami Sebanenya Mubiru Ronald, tusaba Mukama abagumye mu mbeera eno gye mulimu. Abagenyi baffe pano abamu bamaze okutuuka, abalala bakyajja, naye nga abamaze okuneegattako tulina munnamateeka wa NUP omwami George Musi. Sebo nsaba obuuze ku balabi ba Bukedde TV. Abalabi ba Bukedde TV mbalamusizaako nnyo, twebaza Mukama Katonda atukuumye nga tukyali balamu. Sebo naawe mukoddomi wange mwami Kizito neesiimye okubeera ku wano naawe awamu n'omukunji ono. Njagala okukulisa abo bonna nga boogambye abayise mu kuwandiisibwa ffe ba flag bearers baffe mu bifo ebyenjawulo. Babadde nominated wiiki eno ekira ku bwa meeya mukadde waffe Haji Norman Ssemwanga yawandiisiddwa ne bakansalazi be bonna bonna awamu n'aba divisions ez'ekira ne Bweyogerere nabo bawandiisiddwa olunaku lw'eggulu. Tulinze be Namugongo ku Mande ate batukwatira omumuli ng'ate bwe tulinze ne vetting y'ababaka ba parliament ewakisa etandikira ddala ku Mande ku makya, tulabe ate nga tufuna ne ba flag bearers abanaakwata NUP bendera mu kalulu kano era nakyo tukyerinze. Era nga bweyogedde naffe emikono gyaffe twagiwaddeyo ku bwa president, naye ate tubaddemu wiiki eri ebaddemu ne okwewuuba mu makooti olw'abaganda baffe abazze bakwatibwa ku nsonga ze tulowooza nti za byabufuzi, naye nga tulowooza nti byonna bijja kuggwa. Weewaawo. Yesebo. Akatengo kangi ab'ekibiina kye NUP okutandika ku Mande bagenda okutandika vetting nga bwe bategeezezza ababaka vetting abaagala obubaka bwa parliament. Honorable Lulume Bayiga vice chairman national owa Buganda. Mu Luganda tumunyonyola tutya? Ava mu Buganda. Ava mu Buganda. National deputy chairman. Deputy chairman. National deputy chairman. Era omubaka wa Buyikwe South. Era omubaka wa Buyikwe South. Si babe Buyikwe bakwegesa amaaso. Ate nga vice chairman wa Buganda Parliamentary Caucus. Kooti ziwererako ddala. Sebo kulika ye Buyikwe. Sebo. Nsanyusa okubeerako wano Sebo. Ate webale okuninaanya ne muganda wange George Musisi senior council. Njagala okulamusa mwenna bwenna abatulaba. Nze Dr. Lulume Bayiga Saalongo nva Bukunja. Ewaffe tetukunja miti, tukunja bantu. Twafiiriddwa e Bulere ate ne baganda baffe banyinya bafiiriddwa ekiseera kino kiba kya kuziika. N'olwekyo njagala okusaasira abo bonna bonna abaviiriddwako abaabwe, naye ate n'okuyozaayoza abo abafunye ebirungi. Mukama ffenna atujune. Njagala okuyozaayoza mukulu Julius Mutebi eyakatuuka mu kibiina kya PFF era nga nze namwambaza engule ey'ekitiibwa ng'atuuka mu kibiina ekyo yeewandiisizza. Ye mmeeya wa Kira municipality era agenda okuddako kubanga aweerezza bulungi. Naye n'abo bonna bonna abaasobodde okwewandiisa naddala Lord Mayor Erias Lukwago tumuyozaayoza yalaga amaanyi. Ne bannakampala obwesige bwe bakyamulinamu tubayozaayoza muli ku katuufu. Naffe mu byalo gye tuva tumwesiga nti yasobola okutubeezaawo mu kibuga ffe abawejjere nga bagagga batutwalaganye. Ate buli ow'emmamba awaana ye PFF yasobodde okuteekawo candidate mulungi era agenda okufuuka chairman wa LC5. Mwebaza
Steven abadde kansala w'Ekiyindi nolwekyo tugenda kuwandiisa ne bachairman b'amagombolola wonna ba division mayor twabafuna Lugazi naffe tugenda bumaaso gye bujja tujja kubeera nga naffe mutulaba ku mawulire mu bigenda okuddako okugoberera bannaffe inshallah. Vetting yammwe ya DPFF egenda bumaaso mugaba dikaadi gamba tiketi tujja kubeera nga tufulumya enkalala terujja kubeera lumu zijja kubeera nnyingi era nga tubadde tulindako ne kuba naffe ba George Musisi kuba nabeera nga tebaweereddwa tiketi tubawe akasimu weekali ate osinziira na ku buliri buno ogamba alo konze alo nze George Musisi wano kadi eganya agamba bugambe tiketi eyo kiri kitya nga tumubuulira ekyokukola n'olwekyo ffe bwe tutyo bwe tutambula twagala inclusive leadership ng'abantu bonna balina obusobozi okuweereza. Neyanza nnyo neyanzege ne muganda wange Gashumba watuukidde mbadde nteeka okumwogerako ebirungi era nka nzikiriza mwanirize kubanga mbadde mugoberera ku TikTok ng'alina ebintu byaluŋŋamya ebinkutta omubabiro naddala okufalaasira abantu ba wano mu Central mu Buganda okwebeereramu ate n'okuluŋŋamya obulungi ebirungi Ssaalongo Erias Lukwago byakoledde ekibuga na lwaki yandisaanidde okwesigibwa. Sebo njagala okwebaza badde nkugoberera webale nnyo mwami Gashumba oyo mufaanaganya okuba nti mwene ettundutundu limutwala lyerimu mu kisenda kya PLU naye yatwala ekitundu kino ekya Buganda nga ne mu PFF sebo omugole ali atya mugole talina buzibu mugole abatumidde weewaawo ali oke talina buzibu bwonna yeeyagala so obuuza ku bannayuganda. Yes, mwenna abatulaba ku Bukedde TV mbalamusizza munsonyiwe endirayinzeemu mwebale kukeera ne mutulaba bwe tuba tuweereddwa omukisa ne batuyita wano ku Saturday. Nenze mbagamba kimu weepakasize ekibiina ky'ebifuzi ky'olina okubeeramu gwe mulimo gwo. Oba oli mubazi bajja n'ebibajja bikutye, oba oli wa booda vuga booda yeeraliikirire, oba oli mulimi kola omulimu gwonna obeeremu n'akasente. Akasente ke kajja okutaasa nga omwana we alwadde, ke kajja okugulira akagoye, ke kajja okugulira akapuloti akalala, ke kajja okugulira akayumba n'ebintu ebirala. Si bya bufuzi. Sebo bwebale kunsiima ku nsonga y'obwa road mayor yoge mazima. Abantu bali babiri abasaana okufuga ekibuga kino. N'ekyo ekyalo kwaga ekyo kyo Lukwago agezezzaako ku lwange. Naye okuleeta bano abaana ba Nuupu mubawe ekibuga kino nedda. Ekyo nkiddamu ekiro n'emisana 2026 Kampala eno bama mwagala ogisigalamu nga mulinamu kasiteeka akatono obuyinza mubuddize Lukwago. Sebo dokita kyogambye ekirala mulonde abaana bammwe ow'ekibya kiwongerera bw'ozaala abasiru tosikisa banneiba mulonde abaana bammwe. Uganda nnene nnyo buli omu adde gye bamuzaala gy'abanoonyeza akalulu simple. Mwena mumanyi Baramu Barugahari. Baramu yali ayagala bubaka bwa parliament nga bwagala waabwe eyo. Omukulembeze n'amugamba emirimu gye nakuwa minene nnyo tojja ku bubaka. Naye nga Baramu yalina ebisaanyizo byonna okubimenya mu Kampala kubanga obulamu bwe bwonna bumaze mu ki mu city. So mbeegayiridde 2026 mulekerawo okukyamuukira kwemukyamuka bulijjo mutune track record y'omuntu akoledde kyekitundu si kukyamuka bukyamusi n'ogamba bwe tumuwadde. Mulonde muntu ekirala tolonda kibiina londa muntu kubanga wano waliwo akatijja akadde kabeerawo bw'olaba kino tiikinga bw'olaba kyo tiikinga mulonde muntu tumucrucifying after 26 nga situmubeesingira ku kibiina mwe yagira
kubanze mbirivinga n'ebibiina tebiriiwo mu ggwanga muno nze mbirivinga waliwo strong individuals aba leading ebibiina bino. Okay, toyanza nnyo Mwami Gashumba. Entebe eyokunaawo ekyali enkalu eyo igenda kutulamu ambasada Kintu Nyagu, ambasada wa Uganda South Africa. Amakubo galeka gakyamutawaanyizaamu katonotono naye antegeezezza nti essaawa yonna atutuukako. Okay, tugenda ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku. Tugenda tandika ne nominations. Wiiki eri no za wiiki singa 2 emabega tubayi tulaba gavumenti ez'ebitundu nga beewandiisa. Naye waliwo ekintu ekikulu ekirabikiddemu ekyokubanga muwone gw'aba independents bangi. Naddala abantu abammibwa kaadi abamu baali ba NRM naye byavaayo ne bagamba tebamatidde. Mu bimyufu muno mwe twalabira enkola y'okugulirira abalonzi ekitali kya bulijjo. Nala tulina n'obutambi obwakwatibwa ng'abantu babagabira ssente mu layini omu ku omu. Mwalimu ebikola by'okutiisatiisa abalonzi era abamu olwawangulwa n'aga nti asimatidde kankomewo. Ne mu banuupu abamu abataafuna kaadi ne bagamba nti gurawundi ze mbadde njirina ate omuntu omuntu alina gurawundi artist kankomewo nzekka. Abalala wabataba wa kaadi ne bakyusa ebibiina, abalala ne babivaako. Tugenda tandika ne kanso musisi. Olaba ekyokuba nayo independents abangi abantu abatalina bibiina si threat y'amaanyi nnyo eri ebibiina by'obufuzi naddala mu kuba nti tukkiriza mu nkola y'ebibiina by'obufuzi bebifuga eggwanga. Bwe twagenda mu nkola y'ebibiina tugenda kuweza ndoza myaka 20 bukya tugenda mu bibiina mu kusemateeka ono. Ebibiina oyinza okugamba nti ebiseera bingi tebiweereddwa kukola ngaabo byandibadde bikola. Ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM olw'okuba nti kyekiri mu gavumenti kyalina enkizo y'amaanyiko okulaba nga kireka demokrasiya ebibiina ebingi okubukala. Jjukala nti twagenda mu bibiina nga tuva mu nkola ya movement gye bayitanga individual merit nti Munabuddu gyayogerako gyagamba mulonde muntu. Enkola ey'ebibiina ekikuyimiriza mu kibiina kyagamba nti era waliwo n'ensala eya kkooti ensukkulumu nti bw'ogenda mu kibiina emu ku ddembe lyo ne by'oyagaliza aspirations obikakkanyaako eby'ekibiina ne bidda waggulu. Twalina omusango gwa Honorable Nsirekaabo Tinkasimire nga yena ne bagoba ne gugenda paka kkooti ensukkulumu. Era kkooti n'eyogera ku nkola ebibiina gye bweyina okukola. Waliwo n'omusango omulala abantu abagenda mu kkooti nga basaba nti bw'oba ogenze mu kamyufu k'ekibiina ate tebakukkiriza okuddamu okwesimbawo nga independent. Ekyo kkooti n'ekigaana. Era ndabye olwaleero ndowooza ofuna oponda wandise mu New Vision ng'asaba nti ekyo kikomewo nti omuntu asabye kaadi y'ekibiina bamugaanenga okuddamu okwesimbawo. Kati ekimu ku bizibu bye tulina ekisooka demokrasiya mu bibiina neyo hangover ya individual merit. Bw'obeera mu kibiina Dr. Lulume bw'agenda ebuyikwe ayina byayagala okukola ebuyikwe n'ebyayagala okukola ayina kubijja era eri abagamba nti manifesto ayina kusooka kukulembeza manifesto ey'ekibiina mwali n'alaba nti mu kibiina mwendi bino ebuyikwe kyekijaamu bwe mwajja manifesto. Oyinza okugamba nti abavubuka tujja bajjako bino ng'ate manifesto y'ekibiina kyegamba tugenda bongeza omusolo. N'olwekyo abantu bangi tebanategeera nkola ya bibiina bwina kutambula. Era sikanya na Munabuddu bw'agamba nti kubanga ekyo kiba kinafuya ddala enkuli y'ebibiina. Bw'ogamba nno mulonde muntu kitegeeza ebibiina byaki. Ate nga naye Mwami Gashumba nalaba mukama we Juza agamba nti mbebaza nnyo ab'NRM ba PLU candidates mwabalonze bangi. Kubanga bw'obadde omwanjiro ogambye nti vice chairman wa PLU lwaki aga PLU ki identity ye. Era yaliwo ensonga ki yayingira PLU n'atagamba nti ngenze mu NRM oba ngenze mu FDC. N'olwekyo tulina ekizibu ekya abantu okutegeera ebibiina gye bikola. Mu nsi ezimu ebibiina bwe bikoze nnyo ekimu ku bibiina ebisinga obukadde mu nsi mu Africa muno ekya ANC kyajjayo ne president babiri nga be batudde mu ntebe president nekikuyita nekikulikolinga nti kovaayo. Ebibiina bwe bityo oluusi amaanyi ge birina. N'olwekyo ekimu ku bizibu byebyo. Ekyokubiri
nti olwokuba demokrasia multipartism takuze nnyo, omuntu ayingira ekibiina ng'akikozesa nga gaali oba bodaboda emujja ku stage entuuka mu ndala. Kyova olaba nga bw'ajja wano byebimu ku byogambye, bw'ajja wano bw'agamba nti sifunye kaadi oba tiketi, kati ki ekimpisaawo ekirala? Era nange Dr. Luluma ngambye nti senga nuputempa kaadi akasimu kagenda kumpa tiketi obukubi. Kakati ekibuzo ekibeera nti nupu wayingiramu yaki, PFF oyingiddemu yaki, nyingiddemu lwakifo, nti bwe sikifuna kitegeeza ne PFF bwe nenyiiza nja kukola ki, nayo nja kubuuka muba bwe ndaba nga tekyayitawo. Nabuuzanga nnyo Honorable Tinkasimire muganda wange nti naye emyaka eno ogimala ogivumirira NRM, lwaki tokivaamu? Lwaki tokivaamu? Naye nga nkimanyi nti NRM teyinza kukola ki, ng'amanyi mu constituency neetaaga NRM okukola ki. Olaba Honorable Ssekikubo bw'abadde ng'alwana ne NRM ebbanga lyonna lyonna. Naye bw'eba mbi nnyo bw'etyo, lwaki tokivaamu? Kaakati kyekimu ne kulino byogambye nti nawulira abantu bangi nnyo aba NUP naddala bataafuna, kubanga ekyamazima kadi n'ebifo ebyaliko abantu ababiri kadi eteza kugabirwamu bantu babiri, eri ebyaliko n'8 ne 10. Kaakati kitegeeza nti abanyiivu be baali abangi, naye nga bonna bye boogera bye bimu, nze abadde asinga gundi, naye ekyo kisinziira gwe kyowesalirirewo, kubanga gwali mu kazannyo si gwagamba nti kiringa ebibuuzo bya UNEB. Omwana si gwagamba nti UNEB yamaakinze bubi, kuba bali be bakumaakinga. Kyekimu ne akamyufu. So abantu bayingira ebibiina lwa nsonga ki? Bayingira lwakuba nti bakkiririza mu kibiina oba bayingira lwa gaali? Eriyo abantu ebintu ebimu bye badde boogera nti kaakati nze nkubiddwa nnyo ku lw'ekibiina, nze nsibiddwa nnyo. Ekyamazima egyo n'abaana abasibiddwa ba foot soldier bataafuna kaadi basibwa n'emirundi n'ebbanga erisingako. So nze ndowooza nti oli okusibwa gavumenti eno alowooza agitwala nga investment ya byabufuzi. Ensonga esembayo nti naffe mu bibiina byonna tulina okwetereeza okulaba nga systems zaffe oba emitendera gyaffe giyitibwamu minywevu, okulaba nga abantu baweebwa omukisa gwe gumu. Abantu bangi tumaze emyaka 5 nga batwogerera nupu kaadi batunda ntunde, walaba bannaffe ekyali ekololo bo baali tebatunda na kaadi, bali batunda bantu. Ba vice chairman b'ekibiina bana, mukyala Kadaaga, mukyala Mukula, bali omu nsi bonna nga bagamba sente ziri wano tuzirabanga. Nti okugula mukyala Kadaaga yagamba abamu babawa n'abasajja, abamu babagula n'abakyala, abamu babawa iPad. Kwegamba demokrasiya oyo wa kikaaki nga mulonda olukiiko olw'okuntikko, akamu kalimu n'abaafiiramu olw'emiyaga omuntu yafa. N'olwekyo nze ndowooza nti ng'ebibiina naffe tulina okutereeza nti systems ezaffe munda ziyitibwamu zitya, okulaba nga kubanga abantu bwe bazibeera nga zayegeyege kitegeeza nti omuntu ajja kweggamako bweggama enkuba. Waliwo katono nnyo nga tugenda kukummula watya gwe bakumba kaadi ya tiketi muntu obwo buntabulamu obubiri tiketi ya kakati okola otya tiketi we bagikumba? Naye naliko mu Nuupu makolonda okwaggwa saasaba kaadi saaliwo, nze saasaba kaadi. So kakati bwe baba oyinza okugamba nti osanga mu paati biringa dogoma. Omanyi dogoma mu lulimi olwaffe Oluganda kyekintu kwegamba kyokkiriza nga tuweebuuzizza, ogamba nga tokibuusabuusizza okkiriza bukkiriza. Ngeba n'agamba nti Katonda omu bapersona basatu, ekyo kyekintu kyolina okulowoozaako ennyo kikkirize nga bwe kiri. Nga dogoma kiri nti okikkiriza nga bwe kiri. Kakati DP gyayogerako senga mukadde waffe Ben Kiwanuka ayinza okuzuukuka najja leero ayinza okukaba amaziga, kubanga DP ya leero si ye DP yaba Matayo Mugwanya, si ye DP ya Joseph Kasolo Joseph Kasolo ya Ben Kiwanuka abasajja ba Demora n'abalala Ambrose Okulu. Kakati ba Ben Kiwanuka kati DP ya leero mu Luzungu it's a shadow of itself. Hold it. Kakati ate ne DP yennyini eyo
toyinza kugamba nti oba kugamba buli kyeyakola nga kyalinga kituufu kati weebuuze kambayo ekyokulabirako manye ebyobufuzi omuntu alina okubeera practical alina okuba nga alengerera wala kati abamu ku bantu abalina omukwano ogwannamaddala mu myaka gy'ataano yali Sideward Muteesa ne Benedicto Kiwanuka baali bamukwano basisinkana Bungereza kubanga Sideward ekitamanyiddwa abantu abasinga obungi yewaŋŋaŋŋusibwa emirundi ebiri ogwasooka nga alwanisa abazungu mu 52 ogwokubiri oba 53 awo ogwokubiri Obote bwe yaluma olubiri naye yalwanira n'obwetwaze bwa Uganda kyekyamuŋŋaŋŋusa mu kusooka oba yali kugamba nga alwanira eddembe lyaffe wano Gavana Cohen namuŋŋaŋŋusa kati bwagenda e Bulaaya n'asangayo Ben Kiwanuka Ben yali agenze okusoma amateeka kati agenda okugenda nga Cohen agambye nti Sideward si wakudda nayagala n'okusawo wano kabaka omulala naye n'alemesebwa abantu baabo ne bagaana baganda ba Sideward ne bagaana nti bajja kubeera kabaka n'olukiiko ne lugaana n'abagaana ne bagaana newabeerawo resistance y'amaanyi yali wano kati Sideward kwe kukola naye campaign ey'okudda abamu ku bantu abamuyamba ennyo mwe mwali Benedicto Kiwanuka wonera oyo omulala yasomanga ne Benedicto Kiwanuka amateeka musajja mu Katoliki naye neerabiddemu erinnya lye Kayondo nedda mulala teyavaayo nnyo kufuuka mwatikirivu nga Kayondo n'abalala naye nga yali musajja nga yali asoma amateeka y'Olungereza kati baamala ebiseera byabwe bingi to the extent that Ben n'afuna ne Dedia naye mu ekyo ate Sideward n'aweerera ne Ben bati yalina ssente ate baali bamukwano ddala era okumanya baali bamukwano Sideward bwakoma mu 55 mu nnyonyi gye yapangisa abantu abaatikivu yajja nabo abaddugavu bannayuganda mwe mwali Benedicto Kiwanuka ne Abu Mayanja owulidde kaakati weebuuze ti omuntu nga oli mukwano gwo mu biseera ebizibu ng'ebyo kati bw'ofunye entebe ya DP lwaki olemu okuba nti mwegatta ne mutwala eggwanga mu maaso owulidde kakati eri abagamba nti Beni bamugamba nti wayi genda oteese ne mukwano gwo n'agamba nti abaagala okundaba bamanyi gye bansanga owulidde amampaati asooka olekkeyi bwe waddogera sayogedde kakati abaagala okundaba bamanyi gye bansanga kati amampaati olwokuba agizeemu afunye sekagale wa DP kale nno ekyo nekiba nti kikulaga nti waliwo ekyali kibulamu mu nsonga eyo ate nga kankwe ekyokulabirawo ku nsonga yemu ng'eyo Mwami Mandela amusibye emyaka 30 n'afiirwa buli kimu bulamu kumpi bamusiba mubuuka muto emyaka gy'abamusinda owooza nga emyaka nga 40 mu gyegyo n'avaayo nga akaddiye nga n'emyaka 75 amaka gagenze ebintu bingi bigenze naye bwe yavaayo yalengerera wala n'agamba nti ono yansiba sijja kufuna kyebayita vindictiveness mu Luganda oba kuwolera eggwanga otyo sijja kuwolera ggwanga n'atunulira ekiri ewala era yensonga lwaki South Africa wadde erina ebizibu erina challenges ng'ensendera zonna naye egenze mu maaso kati Benedicto ng'oli yali mukwano gwo kiki ekyali kimugaana okugenda bamunaanika obugenda mu lubiri ne banywa kacaayi ne batwala eggwanga mu maaso ekyo katukireke nga kiri awo naye nga kiraga weakness bannamateeka kibaita lakuna mu nkola y'ekibiina ekyo kaakati ekibiina kyekimu ekyo twafuna ebizibu bingi Idi Amin Obote balumbye olubiri n'ebigenda mu maaso ne Benedicto n'afuna obuzibu kaakati bannayuganda ne bagezaako okugatta eggwanga lino ne basawo n'enkola eyitibwa Uganda National Liberation Front yali okukeerina ebizibu byayo naye nga egezaako okugatta eggwanga naye abantu abajjawo okugatta ekyali kigezaako ambuleera nga bagitanga babinaayisa ne baddaani Nabudere baali ba DP ne UPC kubanga Muwanga nga amaze okuwamba gavumenti n'akwatagana n'aba DP era eyakiikirira DP mu press conference eyo yali omu ku bakulu ba DP amuyita Lawrence Sebalu ne bagamba nti bino tetubyagala kati kyetwagala kudda mu bibiina ekyava mu ebyo zentalo za kinana kakati mu kalulu akagenda mu maaso bagamba nti DP yawangula owulidde DP newangula mu 8 naye
n'erimu okukwata obuyinza naye ngaewangudde nze mwami Sebaggala nafuna omukisa nenjogerako naye kati Sebaggala yali musajja Alhaji Sebaggala yali musajja mugezi mu bintu bingi nebyobufuzi era senga mwayimusi yali amusanze osanga yali muwadde amagezi nga bwayinza okuwangula akawulo k'ekira kakati Sebaggala yesimbawo mu primaries za 1980 Nakawa n'ojja ku Mulozi mu DP kati Sebaggala n'awangulwa bw'awangulwa n'abeera mukulembeze n'asalawo okukolera ojja ku Mulozi kati owa UPC yali yesimbyewo yali Agura Awoli Nakawa kakati Sebaggala nga afunza yalina enkola gye yali akolamu n'afuna abawagizi ba Agura Awoli n'abassa ku saidi ye Awoli yagana nkuyita meeting ate ebiseera tewaliwo masimu ga buli wooli nkufuna nga Awoli takola ki talaba abantu bano kakati nga Awoli agenda aloopa Sebaggala wa Muwanga tuwaye ebintu binnemesezza Sebaggala kumuwanga nti Sebaggala yani musajja aliyo mugosi tuwesa nemesezza nga Muwanga ayita Sebaggala ngamuganda oyo Sebaggala yeggwe nti yenze kakati bamuwanga babeera mu Nile Mansions jibuyita Serena ngamuganda madde nkwetaaga naye akati ndi bize bakuwe ekisino nja kulaba naye byonna biri kunze oli mugenyi wange naye nga kyagenderera oli wiiki nga bbiri kagire nga kyagenderera amugye muki bantu mu constituency yesi bantu mune Sebaggala nga abeerawo kati bwabeeraawo olunaku lw'okulonda lwamusangaawo kati n'afuna omukwano ne Kagata Namiti be bali abaserikale abali mu intelligence mu government eyo kati Kagata Namiti yali mu control center egatta okulonda nga ekuzze mu Uganda yonna kati Kagata Namiti n'ategeeza Sebaggala bali bavubuka bonna kyowange wategedde nti DP ewangudde owulidde kati newe kumakwezi kyewangudde bamugwanga lyonna bamubuga ali Kagata Namiti yali reportinga eri Muwanga ne Obote direct kubanga nga state bwekola bafunanga results okuva mu district commissioners oba the other agencies kati ono olwokuba yali agatta ebintu eyo mu command center mu Nile Mansions nga Muwanga ne Obote bali awo nabbira ku ono gwe bali bakwatidde awo kino nkijjeyo okulaga nti DP yawangula ebyaddirira mwayimanya mwayi Muwanga nalokalangira nti ebyokubala obululu biyimirizibwa naki naye DP ekibiina ekyajjawo UNLF nekiga tugende tulonde owulidde Muwanga ne Ssebalunga eŋŋambye nekiwangula naye ate ebyaddira nekiremwana okukwata obuyinza owulidde kale nno bwe tugenda ku UPC abatandikawo UPC tugambe abantu nga Kakonge abantu nga Magezi Barak Kirya senga bavaayo ne bajja leero wano bayinza okukaaba amazika ku UPC eriwo kakati UPC gimubadde mu Central FTC kibiina kyali kyesigamye ku buchayi bw'amawanga owulidde ebintu nga Good Muganda is a dead one biki abantu abalina hatred short is okutegeera there is no ideology eri worth its mention ngoyogera ku kibiina ng'ekyo obulidde ebyakolebwa okwagala okumanya UPC byakola bannaffe mbasaba mugende mufune report ya justice order waliwo akakiiko kebassaawo mwenye akakiiko akasinga okwogerwako wano ke kakiiko ka omulamuzi Odoki aka constitution naye olwo akakiiko ka human rights omwali abantu nga ba John Nagenda omwali abantu nga Mwami Sekandi yali secretary waaku nga kakulembera justice order kakwatagana ku human rights violations ezali mu Uganda okuva mu mwaka gwa 62 paka ndooza 86 mugende musome ebintu eby'omu mutegeere okutegeera endowooza ya UPC bwe bagamba okutegeera endowooza y'omuntu oba ekibiina si byayogera naye byakola owulidde yinza okujjaawo nga tolina kyoyogedde naye nenda musajja ono muntu mulamu sula kuba oŋŋambye nti ndi muntu mulamu naye nonzikiriza nentuula lulumi muntu mulamu wadde taŋŋambye nti muntu mulamu kati okutegeera endowooza ya UPC si byo bino byebawogererawo UPC musome justice order report mumanye Obote n'alumba olubiyi ne batta abantu
John nagenda yaŋŋamba nti abantu abafiira balinga 300 abalala n'abazika nga balamu abakungu n'abalala owulidde Obote mwogera ku ideology n'okola abrogation ya constitution giwakola kubanga Obote baali ba key architects ba constitution ya 1962 kyentwala nti yali legitimate owulidde naye omuntu nga gukozesa emateeka yalese emateeka yo kamukubuli without that constitution Obote tiyali for prime minister kubanga akawaira akaali kagamba nti Buganda erondenga electoral college kaali kakulu nnyo okuba nti kati Obote mu buyinza naye ate Obote yennyini nga wayise emyaka 2 semateeka yennyini naja abrogatinga kati muntu wakika kyo kale ekyakyo ku Obote kwa ideology ekamba bugire omanyi ngamba abali mu parliament baba bagendamu omu ku ba parliamentarians abakyasinga mu Uganda natata atwogerwako ye Daudi Ochenga siko musajja yali musajja mugezi nnyo ekyokubiri mu debate nga ali ku level ye kati yali secretary general Kabaka yekka Daudi Ochenga agenda aleeta kibayita independent members bill kati esinyangu niye agireeta ate nga agireeta si ku bintu ebiri tribal naye ku bintu ebivumirira criticizing head of state ku bye Congo nde Daudi Ochenga mugende mugifune mu Hansard Daudi Ochenga motion ngagenda agamba nti basebo esente Idi Amin zaina kwa account gwe tumanyi obulungi ali kopolo wano jojjuzi emitwalo gya dola boyogera ebitu mu gundi mu parliament oto bango ina bwino ogamba Mr Speaker sir appendix 1 Greenlands Bank account number wait kati Idi Amin sente zo yazijjawa yegana amasanga getubulira ogenda okukakana parliament eyo yalejjudde ba UPC parliament ogenda okukakana nga omuntu omu yekka yawakanyiza motion eyo ate nga motion yali independent members bill yagiwakanya yali John Kakungu nga yali independent members bill owulidde kikulaga nti gravitas yali mu nsonga eyo n'engeri y'omusajja gya articulating ensonga ze zaali za kika kya waggulu nnyo tukoze bulungi nnyo mu byafaayo awo era kamaleyo ku nsonga eno kubanga twagala okumanya bano yebogedde togize nange mbadde nsaba kamaleyo ensonga webale nnyo sewo ate ekirala tulina okumanya gye tuvudde kati ideology kati nze mbategeeza ideology entuufu ideology ngene nkugambye si by'oŋŋamba obulidde n'ebyokola kaakati ekyava mu motion eyo mu parliament olw'okuba ebiseera ebyo twali tulina kyebayita parliamentary democracy gavumenti y'Obote yandibadde evaako nga bemula ebibeera ebungereza oba ebibeera Israeli gye balina parliamentary democracy ekibiina ekisinza abantu abangi mu palamenti kyekikulembera bwe kiruzinga confidence ya members baakyo nga kivaako kaakati Obote nga bagamba dokka agenda kuvaako nga batuula mu cabinet meeting owulidde kubanga Obote teyaliwo yali agenze mu ngulu eyo bw'akomawo nga bayita cabinet meeting entebe abantu baminisita abaali baze mu cabinet meeting mu kifo ky'okubotu okuba nti avaako akwasa obuyinza peaceful transfer of power kyeyakola yakwata bakwati arrested them kibayita mu luzungu nga bannamateeka nga mwemusi in a duly constituted cabinet meeting sigamba nti baali wabeeredde ne baali mu ssabo no in a duly constituted cabinet meeting be baali bandi muyinza okugamba ndi njogera byange George Magezi yali akulembera UPC mu nyolo ate nga minister of works ndowooza Anthony General Grace Bingira secretary general UPC Dr. Lumu chairman wa UPC mu Buganda Mathias Ngobi yali minister of agriculture Barak Chiria abantu batano 5 senior cabinet members adiga ba UPC n'abasiba kati ideology ya UPC gye tuwogerako owulidde ideology ya UPC of course kati Obote yali bloka ku paka Obote was a founder era n'otunye efanya UPC leero kuliko Obote owulidde niye Obote amaze myaka emeka nga kamale bw'oyogedde ugamba sirina kamwa bw'oyogedde sirina kamwa zirese busirisi ugamba lukyogedde mbadde njikiririzaamu but I kept my yes so please akati no sewo baba sewo eyo ideology nze gye mmanyi nawe mwina gye mumanyi kantegeeze sogera
my primary audience bebali kamba tegeeze bagende bali verifying ebiŋŋambi kakati yensonga neyo sebo ku ideology UPC is a dead party okujja kugamba nti esigadde mu bitundu byelango ekyakyo nakyo yinza ogenda nosanga UPC kugamba ebibiina ebiriwo UPC temuli kantu nakamu era esigadde lango mpozi olwokuba for one of the other tribalism tubulala for better explanation kakati no basebo n'olw'embeera eyo mwami Kizito omuntu yenna yali afaayo ku ggwanga lino yalina okussaawo emisomo okugjawo obukyayi bwetwogeddeko okumanya obukyayi obwo nsaba Dr. Lume kubanga amateeka yagasoma bulungi mu Makerere Medical School akwate ku oda omukulembeze olina okumanya gy'ova akwate kirimu omusawo alina okumanya history ya patient obulidde omuntu wabanga alwala malaria all the time noka yina ekiki gyosula waliwo ebitaba oba what's happening bango nakujjanjaba juice malaria okomyewo so nomanya kyata prognosis no got diagnosis temala ne prescription need nokumanya prognosis y'omulwadde the entire environment mwasula kakati nsibasewo ne banyawo badde nsaba muganda wange Lulume ate nga musajja mugezi nnyo mwogi afune order or report agisome alukamanya ideology ya UPC gwabadde awaana kakati n'ekirala muchaka yali si complete panesia yali at least yali eddagala lyali lirina okubaawo okugjawo obukyayi obwaliwo obugamba nti good Buganda is a dead one mugendere weere mulawo obwange obuliyo obulidde naawala panda god nze wano waki bayita mbaawo atalikaaba zibaasi mbaawo atalikaaba ezaavanga mu lubiri sokoleke gundi mbaawo atalikaaba walozaalibwa busi ebigenda kumbaawo atalikaaba walozaalibwa mbaawo kakati nobasebo yensonga eyo kati n'olwokuba nti tuyimiridde mu mbeera efaana that is the background gye tuvaamu nze ŋŋamba nti kikulu nnyo abakulembeze ekisooka nga bwe tulina abakulembeze abagenda okwesimu tulina abakulembeze babiri abagenda okwesimu n'abalala opinion leaders kibeere nti tugoberera nnyo ebyafaayo gye tuvudde tulabe nti tulongoosa eggwanga tuleme kuba nti gundi tuleme kuromanticizinga ebintu ebimu nga aba UPC nze mbakubulidde temuli kalungi kamu ke bakola wano mu bufunze ogamba toyinza kumanya gy'olaga okujja nga gyendaga mmanyiyo kubanga President Museveni kituufu toyinza kuvuga mmotoka ng'oli ku highway nga tolina side gundi not that olina kubeera ono kyabadde abuuza nti olina kubeera attached ku the past kubanga tovuga reverse naye kirungi n'oba ng'omanyi gy'ova osobole okugenda obulungi mu maaso naye nga kugamba saawa eno it is not by accident okuba nti tusobola okutuula wano netwogera twetaga n'ebisingawo naye at least ekiwe ekiri era Mwai Museveni siwulidde kugamba bwe mpulidde wano mpulidde muganda wange Lulume awaana nnyo bote naye siwulidde Museveni so talina kalungi kakoze wadde nakagamba olaba owaana obote sokolekeyo olaba owaana obote ule Museveni alesi waligambyeyo tyoba atogesezza enkubaako whatever it is ambassador tugenda okutandikira awo batuvuddeko mukuwumula assistant RDC w'Emityana Kakoza Bisangwa kwolise bwe bali kutulaba waliwo wano kiringanga kino ekirala ekyabampuuga okukyogerako nakyo simanyi na kitebe kyakyo yisangibwa nekyamwe simanyi ekikola katonga wano semukamanga katonga temukola ki katonga gundi ideology zamwe situzikola ki situzimanyi senjogeze naye nze mbiriivenga abantu akaseera katuuse balonde muntu Lulume ono ategeera ensonga z'abantu bebuyikwe tubeera naye va mu bino byobagulira omwenge wazisi believing amugulira abantu mwenge Lulume asobola okusakira ekitundu kyaffe tulonde Lulume nga ki nga Lulume ng'omuntu nga tetugamba nti londa baasi londa tebakulimba kisumuluzo mu baasi omwo mulimu abantu abatuufu ennyo bwe balinamu abasajja boolabira ddala nti wena akwalifayinga okubeera omuki omubaka niyo mutawaana gwava lumu principal yagamba nti bafuuti sojja mwena mugyeyo empapula fuuti sojja ye takimanyi talina kutimba bipande akomaawo yamanya alina okugera n'akola kinaateesa dokita ayogedde ku
oba yadde dokita oba yadde Kizito nti ekkololo mwalabye sente nga zifuluma. Yes, nze nkugamba njogera with authority kubanga nali ne Dr. Besigye mu trenches nga twakamala okusoma nzijukira nga ndi mwana muto nyina amaanyi agalinga ag'empologoma. Ffe twanoonyeza President Yoweri Museveni obululu mu 1996 ompulira. Kino nkibagamba n'amazima nga ntya Katonda. Olira wano mu Uganda buli myaka 5 akalulu akateekebwawo buli munnabyabufuzi anoonya we yeerimbika. Nyingidde ntya muki mu parliament. Bwe nkuza ku nsonga y'ekkololo, yes, emivuyo gyabaddewo ne mu primary NRM across the country, but wabaddewo semblance ya democracy. Yes, waddewo obululu baabugula twakiraba, wabaddewo semblance ng'omuntu ayimirira emabega w'omuntu ne tumulaba. Baganda bange aba NUP delegates conference yaabwe yali yasabo nzikiza. Teri muntu yamanya delegates conference gye yatuula, teri munnamawulire gwe bakulitinga gikavalinga. Bwali Kawungeezi Tikyagulanyi alondeddwa ye Fulaga Beyala n'abaki tisenyo ani ono Lubongo yalondeddwa ye Secretary General. DPA ya Mawu nayo yalimu emivuyo, but at least twalaba nti bali mu kizimbe kitya bwe kiti. Mutegeera ndowooza lindako jimpe njagala jimpe delegates conference tutakamwocha bannamawulire baaliwo ekitaaliwo tebakkirizibwa kuyingira gye bateeseza kati kwa difference gye yatuula kati nze aha eye naalemu yatuulawa si kololo bannamawulire tebaaliwo eya DP yatuulawa ate tulina kukola nga naalemu bwe muba mweyisanga balina demokrasi mulina otulaga nga temunaba nakwata buyinza bwe muliwa mu bukutte. NRM yali kololo, tewali media personality gwe babalinga. Eya DP yalimba, eyamwe yatudde PFF. Yatudde wa? Banaye obadde munsi kyate. Nze ndiwe buddwa nti yatuula. Otegera ndowooza. Kikyengezako bagamba. At least NRM yalagawo some semblance ya. Yes, erimu emivuyo mingi abantu babagulira. Ate tebira na njawulo. Actually, ebintu bya NRM emivuyo tugiraba kubanga bakkiriza media. Nyina abaana ba NUP besimanyi na bungi mikwano gyange abakugamba nti Mr. Gashumba ffe tumanyi na kaadi zino zaagabiddwa zitya ku ground nzemba densingo olina tukanokuga nti Kyagulanyi mu respectinga njagala bateekawo tusimbe emabega w'omuntu mu kitundu kyendimu bwe bampangula ngenda kuyima emabega w'oli mukoleki mu supporting tibiriiyo tugende maaso. Enakawa wano it's public knowledge yali public knowledge nti Nubianiri gwe wadde tiketi y'Enakawa nga tebannaba kusalawo ffenna nga ffenna tukimanyi nti Nubianiri yajja Enakawa. Kampala Central Lubongo yaba tumanyi yajja ku bubaka. You get it? Kati ono musajja w'Enakawa yaani ono Mugambe y'omu ku bammeeya abatono ennyo mu Kampala gwe baleetingira waggulu ku performance ye. Kuritiria kiko bagirako Mugambe ticket ne bagiwa Nubianiri. Ono weekira Mutebi. Same thing. You get it? So bwe muba muze ku Bukedde TV erabwa every morning nga mupapotinga okuba nti mulina demokrasia tulina omulaba ng'aliki ng'ali visible. But in summary kino nkikugamba mu Uganda ebibiina biri ebi Democratic Party ne UPC ne bino byonna as long as kati ne PFF saagala gyogerako omanyi enkuzi bagenda kuzibwa waliwo eggulu bampise ku shemu nga bagala njogere katabo ka Irene nembaga ne baana mwenga mutujoze nkometinga nti akatabo ke sinabakola ki kusoma PFF bwaba mwana akyali muwere ne wiiki tenabakola ki kuwera nga tuga nti ono omwana anayiganga enjovu ku kyalo baana akwate empologo ayinza okuba nga zenendira 2 zibaki bwebaneja 2 abantu otegeera nti oyo mulangira nalinze bana balangira betusiba no mu Kampala abantu mulangira waawo azaliddwa mu manvu naye alinendira 2 ensobi gye tulina kakati kulaba experts ku buli kintu. Nenze mbagamba kimu 2026 nze nga Frank Gashumba ngenda kulonda President Yoweri Museveni. Ngenda kumulonda 10 ku 10 kubanga bwe nkuba mwaka sengejja
ate mwempulya timuleeta na presidential candidate tomanya tomanya mwiza mukola ki omuleeta byaffe byakiyekera byamu byakiyekera. So in summary, there are no political parties in Uganda, they are individuals abali strong, and usually all over the world strong personalities kasitabe kizitinga wabeerawo akavuyo akatakola ki akatenkane. NRM kibowabowa ekikiringinga ku the state. Nomala ojjawo state, there is no political party called NRM. You get it? Malirizange bya esibawulidde bakingenda kulonda Yoweri nja kibagamba obwedde oyogera nga ambasada Nyaga ali awo asiriikiridde agamba abasajja bano ensonga zaabwe simanyi ensonga kiwaziraba oba naye yakkiriziganya n'abagamba nti oba oli awo kweddireyo mu nkola ey'omu nga tonaba muyita kijja kitya omuntu ne bamumma kaadi mu political party eno ekawungezi n'ajoyininga endala kitegera tebali grounded ku ideology za bibiina. Oli nomuma party nomuma kaadi mu red webuzibira ngali mu yero tuba twamukansa dda otegera ndowooza kati olaba konoweka tokalinda kusaba ogamba otya dino ofunye disagreement lindako sakandisedde okukansa ono ono Mutebi omulaba musajja mulungi nnyo ayina all the qualifications ezimufuula omubaka. Unfortunately kaadi yajonera mu constituency enfu zera namugambanga wano Uganda is too huge, Buganda is too huge. Lwaki olumba batya kira municipality otegera ndo ojja kiwulira kati Mutebi njogerera nkyogere onzikiza nkyogera ku Bukedde TV gashumba bwe nakiwulira ekira jangu nkwesa eddume y'ente ng'ozigabye ennyo nno teri nziyina tekawo mutowono kuleka omukono gw'oteekawo bulijjo kati nateekawo omukono gwo ntaddewo omukono guno Mutebi musere musisi bw'owangula Ssemujjuŋŋanda jangu onzijeko omukono guno ye kandidate wa PLU ku nsonga eyo PLU sirina bakandidates obudde otutemudde obwa ambasada PLU sirina naye omukono wakaguteekao kale munoogo tukyalina wadde omukono ogumu PLU nakyo kibere clear PLU situlina bakandidates ate kize ku kyembagambye teri kinstopinga nga Gashumba kulaba omusajja nga Sseggona nti mumulonde personality tewali kinstopinga kugamba nti candidate wange ebukomansimbi ye Kateregga ti candidate wange kubwa meya ye Lukwago candidate wange buyikwe yani ye Lulume. You get it? Nganze kuba webalingisewo otuukidde nga tugenda wa Dr. Lulume Bayiga wa PFF Salongo Salongo mulamba kubyombi ya Dr. ne Salongo lwaje singa okwaga ya Salongo esinga kuba nkulu yange ba Dr. bangi sebo Dr. buvunaanyizibwa bwa bibiina by'obufuzi okulaba nga batuyamba otufunira abakulembeze abalungi naye okusinziira ku kyetulaba tulaba ngaomulimu gwammwe abalinga abagulemeddwa bwe twalabe ne mu nominations omuntu yatuuse n'okujja alina tikiti y'ekibiina naye nga talina mikono gimusemba ebbaluwa zalese nga tekuli sitampu nga balinamuga nti wange balina okukuwonerako mukola kyolowooza simmwe mutugubiza ne tutuka okulowoleza mu nkola eringa ya Mwami Gashumba okulowoleza mu bantu sekino omuntu nonda muntu kakati abaatuwamba basalawo okudibya enteekateeka y'abakulembeze abaatuwamba mu 1986 basalawo nti bo bazzenga bo era nga baagala tudiprogram okukugyamu programs ezekyo kyomanyi bakuteekemu program ezakyo kye bamanyi era ensonga lwaki bakumanyanga okukujja ku ndowooza y'ebyobufuzi okukujja ne ku ddiini era n'okukujja ne mu ggwanga gy'ova obeere individual ng'enkoko emmaanyi taliiko byoya nga tosobola kugamba nti eno Sseggwanga ebadde ya lujumba kubanga ebeera mmaanyi efaanagana n'enseera kubanga zonna tezirina byoya bwe batyo bwe bakikola era ababaddewo tuteeka okumanya
nti ekyaleeta courses eza kyaka mu kyaka ezaalinga ekyankwanzi aye ne zibuna wonna zaali za kuggyamu bandowoozo kubanaaza bwongo n'okubateekamu programs ezaabwe. Era njagala okwebaza omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemogere eyalwanagana ne systems ezo eza kyaka mu kyaka era netuzirwanyisa okutuuka President Museveni bwe yazita, kubanga naddala wano mu Buganda zaali zivvoola n'obuwangwa. Muntu yayimiriranga wali eri, Sezaala ali wali eri, ono muwala we, oli Nyazaala, oli mutabani we, bonna mwena mugupande mugusaawa. Wano mu Buganda ne tubidibya ya President Museveni ne tumuteekako akazito n'abita ne bisigala ku byakyeyagalire. Eyo ye program eyali ennene eya to deprogram nga bw'olaba computer n'ogijjamu programs ezibaddemu n'oteekamu Windows endala n'oteekamu programs endala. Kale nno ekyo kyaziŋŋamya butya bwe twali tulowooza ku bibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi byatandikibwa ku misingi egitegeerekeka ate nga kyogenda ku reinventinga, togenda kuddamu kulowooza ku bipya biri awo kubanga byalowoozebwako dda. Kankuwa ekyokulabirako, wano ebibiina bibiri byosobola okulowooza, kale ebisatu. Ekisooka kyekya DP kirina ensa zekikkiririzaamu, those are called values. Tukkiririza mu ndowooza nti bwe tuti bwe tuteekwa okuteekateeka ebyenfuna by'eggwanga, bwe tuti bwe tuteekwa okugabanya ebyenfuna eri abantu abasookerwako, abatalina ne basobola okufiibwako, abakozi bakole nnyo, naye n'abalina babeere nga baweebwa ekyanya, nga gavumenti esobola okubeerawo n'edduukanya emirimu egitwala abantu mu maaso, naye nga tekotogedde abantu basakinnoomu okubaako bye bakola. Eyo gye bayita center right ideology nkiziza mu Luganda. Aba UPC ye ideology eyokubiri ye center left, abo bayita bana n'akalyakaani nga bo balowooza nti state eteeka okubeera nga yerina control mu byenfuna by'eggwanga ebisinga obungi, abantu babeere nga bafunamu migabo. Bali kumpi nnyo ne shade eyokusatu eyo yeya Museveni gwe tumanyi. Museveni ono gwe aliwo kati yekweka bwekwesikesi, naye mu communist is a far left politician. Era yo kyovula ba Soviet Union, China, mikwano gye abalowooza nti buli kintu kyonna kiteeka okubeera kya state. Enterprise zonna ziteeka kubeera za state, abantu mubeeramu bakozi bukozi, abatalina ne babeera nga bafiibwako. Communism. So ezo shades of opinions zisatu. Era wandibaddewo waliwo shade eri eyaba naasiwa mukange nga bw'olaba Donald Trump. Kati ndowooza yoyo politician gwe nalabye mu global world alowooleza ddala nti nno abagagga babeere bagagga, abaavu it's up to you aizulu. Kati wano wabeerawo mu masekkati wano center left, center right, ezo the shades of political opinion zosobola okwenspowsing. Kati fenga ababadde mu Democratic Party twayonka ensa ezo. Ne bwe mba nga ngenze mu Freedom Party kati mwendi, ensa ezo ze nayonka mu Democratic Party nze nzikiririzaamu, zezo ze ntwala mu Freedom Party. Era okusikaninga ekibiina nteekako galubindi ne ngamba nti ekibiina kino ensa zaakyo zifaanana zitya, zeekuusa ku ezo ze nzikiririzaamu. Ekibiina ky'ebyobufuzi kibeerawo nga kirina bye kikkiririzaamu ne kisobola okusaka abantu abakkiririza mu ebyo. Era ekibiina ky'ebyobufuzi kiba kirina obuvunaanyizibwa okunnyonnyola butya bwe bagenda okukwata ebyobufuzi, eddembe ery'obuntu ery'obwebange, n'engeri ki gye ligenda okukulaakulanya abantu, nga biyita mu ngeri ki gye bagenda okuteekateeka ebyenfuna by'eggwanga. Awo yekowa ebyenfuna bigenda kukwatibwa bitya, tugenda kubigabanya tutya.
kati zino forms of government kati nga ffe aba PFF tulowooza nti Uganda yayagala nadda era nga bwe kisaanyina okuteekwa kiteekwa okubeera nti no tuli mu federal system. Twasalawo okukola constitution nga constitution eyo eri mu federal states 16 ezaakola Uganda. Kati bwe mbeera nga nkunnyonnyola ebigendererwa bino byebikuyita byebikuwalula noga nti abo bali ku katuufu noyingira ekibiina kyaffe ng'okimanyi si lwa lulume kubanga ayogera no, si lwa road mayor kubanga omulodi waali no, si lwa gundi Ssemujjunganda, si lwa Wafula Ogutu, si lwa Ambassador Birigwa, si lwa Dr. Besigye no, naye ezo tenets values ensa zemukkiririzamu ze ziteekwa okuwalula oli asobole okubeegattako mulwane mufune gavumenti musinziire ku nsi ezo okusobola okuteekerateekera eggwanga. Ndowooza ntegeerekeka bulungi bwe mba nga nnyinnyonnyodde bwe ntyo. So okugenda mu PFF mu kiseera kino tusaka abakulembeze tunulya George Musinga mwaba nga musajja muto ali forward looking ne mubuuza okkiririza muki mwagala enteekateeka y'eggwanga n'ebyenfuna byayo kiki kye mukkiririzaamu nti bwe muntu bwe mugenda okukwata ensi. Ayinza okubeera nga ayeetaga okukirowoozaako ennyo. Is he a center left or center right or center left? Is he a capitalist or is he communist? Is he socialist? Okisenge tolina bipya byogenda kugira. Olaba ne President Museveni yatandikaawo okulowooza kwa ideology nga ffe nga mu UID tudibeti nze ideology yaffe nga tugyekuusa ku Uganda okumala emyaka ndooza ng'ena kutuuka we twakkiriziganya. Era oluusi ntukkiriziganya obutakkiriziganya tufuna shades bbiri, emu yali center left endala yali center right. Bakama baffe netugamba yes we are a centrist party and then ebeera spectrum. Kati abantu abasobola okunnyonnyolera gundi ideology eno esikiriza abantu nalabye nti no mwina Kakande mwina omuntu nga gundi Mwanga Kivumbi basobola okugaidinga obulungi debate season nemulaba we mugwa naffe netulaba we tugwa. Kakati kiri kyobuuzizza kye njagala okutuukako. Mwami Museveni tayagala nnyo bantu bali organized, ayagala ye yaba abaorganizinga, ye yaba abateekateeka nga bw'ayagala. Ye bw'abeera awo talaba takirotangako nti wateeka okubeerawo omuntu awakanya. Era byebino ebirooto bye yalina fenefene ebibiina by'obufuzi yabiwera standing order number 1 netubeera mu movement system enfuga ey'ekipooli. Tewaliwo okuwakanya mwewakanyiza muli naye nga ye toteekwa kumuwakanya ultimate omnipotent. Kaakati okutuuka lwe twakyabya n'abeera nga ateekwa okuleka abantu balowooze nga bwe balowooza. Era n'agamba nti abatolowooza nga bwe ndowooza babidandisali tubejjeko. Naye ekirooto kiri ekyokubeera nti omnipotent kyalowooza kyekiteeka okugenda mu maaso takisuulanga ye tasuulanga ngabo. Ne bwe mubeera nga mulina ebirowoozo ebirungi ye ayagala ebirowoozo ebirungi ebyo abisake mu mmwe abikozese agende mu maaso nga yakulembera tuka lwalifa. Naye so sigamba nti mubeere n'enteekateeka esobola okwegombesa abantu abalala nti na bano ono bw'aba nga avuddewo bano balina enteekateeka gye tukkiririzaamu. Yensonga lwaki akola kaweefube ow'okuziŋŋamya emirimu gy'ebibiina by'ebyobufuzi era n'obutakolagana n'ebibiina ebirala mu nsi yonna ebirina endowooza butya bwe tukola mu kutwala amawanga gaffe mu maaso nga tukozesa economic systems ezisobola okuyamba. Oyo bino byonna ebitutuuseeko mu bibiina by'obufuzi okuziŋŋama okufaananako bwe kutyo kuzze lwa mukulembeze ali ku ntikko. Kaakati njagala okumaliriza ne bannange bateese ku nsonga eno nti totunenya kati tosobola kunenya abakulembeze abamanyi mu kiseera kino kubanga akusinga kukubya gw'okutte. Feezi gye tulimu yakugulirira bakulembeze. Waliwo feezi eyali
eyokunnyonnyola mwami Museveni agikozesa nnyo naye si musiru mugezi era alina byakkiririzaamu bw'oba ng'okkiriziganya naye ng'ogenda naye oba tokkiriziganya naye olwo ng'akuyigganya kakati yakuyigganyanga luli nakuyigganya mu byenfuna nakuyigganya mu byobufuzi nakulemesa buli kamu naye kakati yakizudde nti alina n'obutakola ekyo n'ateekawo ssente kakati ezo ssente tezirese muntu waggulu zikubye FDC ekigo zakuba UPC ekigo zakuba DP ekigo n'okwetayisinga emirimu so kyalina gwonenya naye buli lwolaba abantu abeesowoddeyo nga bano nga bazze ekikulu kiri nti tusobola okuddamu okuzimba abantu betusase gwe kasoola abantu ono ali forward looking mugezi n'ogamba nti oyo tusobola okukkaanya naye tu reconstructinga Uganda empya ne economic system esobola okuyamba eggwanga ye tujja kubasaka era twagala abo abakulembeze abo abavudde eri babamya etiketi bavudde eri bandyagadde okutujoyininga tulina deske ey'okukkiriziganya ku birowoozo eby'okuzimba eggwanga ku nsonga eyo yennyini awo wennyini mukyasobola okuddamu ne muddaabulula ng'ebibiina by'obufuzi mwami Frank Gashumba kisoboka ebibiina by'obufuzi mwami Museveni gwe nga Dr. Lume bewagamba oba gwe ensonga ziraba bulala kakati nsanga obuzibu okubeera ku pano ng'eno nga mikwano gyange bagiriko ng'ate bonna balina political ambitions mu bitundu gye balaga era ndoza next time sijja kudda kuba saagala bafiiriza bululu oba saagala abamu bawangule bwe batalina kuwangula emyaka 4 egy'NRM oba egya President Museveni saagala muntu abeera nga complaininga all the time Museveni as an individual alina ensonga ze lwaki yagenda mu nsiko ye ziri personal era is on record saying ne batalibye kalulu ka 1980 they had an historical mission meaning ako ne bakatalibiddwa baliteekawo embeera eyali batutte mu nsiko bakwate obuyinza ekyokubiri mwe abatulaba ku Bukedde TV kino njala mukimanye from today bino ebibiina the purported political parties eziriwo these are political borders kyentegeeza kiki bodaboda ekujja najja nankumbi nekutwala enamayumba nekujja enamayumba nekutwala emukono bannaffe bannabyabufuzi ab'omulembe guno agenda mu kibiina ng'amaze okukalculatinga embeera eriwo nti bwefuna tiketi ya NUP area gyenjala okurepresentinga erimu abantu abali bitter towards government babasobola okunnonda olwokuba nerimbise mu kaadi ya NUP naye nga inside him or her nga talina attachment kyonna to this political group called NUP tewali na ideology yonna eriwo. I have many friends abali mu government eno who are MPs akugaga Shumba ewaffe nga tofunye tiketi ya NRM tosobola kimekinga naye nga takkiriziganya ne NRM mu kintu kyonna naye olwokuba ekifo kyavaamu abalonzi baagala NRM baagala President Museveni naye nagira mwambuleera yaki ya yellow naye nga deep in him tasubscribinga ku ideology yaki ye NRM. So abantu ababaka bonna mu bitundu ajjayo tiketi okusinziira kiki ekinamutuusa mu parliament. Dokita akyogedde bulungi wane ebibiina bibiri oba mwagala oba temwagala ffe twakula tuwulira ekibiina kye bayita UPC. Yes, UPC mu Buganda muno ena atrocities eyakolamu ezimanyiddwa ne mu bitundu ebirala yali strong ne kakati era UPC ekyaliwo. Tumanyi bbanga litugenda kumala ku nsi kizito. Ebibiina byonna bizino zi NRM zi NUP zigenda kusaanawo Democratic Party ne UPC zisigalewo. Lwaki? Zina values kwe za foundingibwa. Va ku bino nti leero chairman Mao ayina enkolagana gy'alina ne NRM akaseera kagenda kutuuka byonna bikole ki biggwewo kino nkikubuulira. Kati kankulage nti okumanya NRM teyinza kubeerawo. President Museveni nkisazaamu emirundi 10 era sikisabira kibeerewo. President Museveni n'afiira mu nnyonyi ku ssaawa 4 by 10:30 tewabeerawo NRM teriiwo. Muto wange Kyagulanyi nkisazaamu emirundi 10 Kyagulanyi n'afa ku ssaawa 5 tewali political party gye bayita NUP kubanga NUP etegeeza Kyagulanyi otegeera ndowooza.
kikyengezako okulaga nti bino si bibiina, these are strong individuals abaleadinga ate PFF